najja mu kifo kino 2016 nejanga nesabiranga wano 2018 nenyingira obuweereza 2021 Mukama nangamba nti wetekiteko ogenda kuwasa. Bwe nafuna ekyo ekirooto Yesu yebazibwe naye ng'ewaffe ekifugirayo biri ebintu bibiri, obwenzi buli ku 100%, walagi ali ku 100%. Kakati Mukama yangamba ekyo ekintu kati wano bagambanga okuba omuzimu gwa kawula nga nze sigumanyi nga nze malaga kuba, naye Mukama yangamba nti nno bira abiri mu gumu weteketeka ogenda kuwasa. Nendyoka nfuna kye bayita kawula naye nga tagira mu mufu, maama wange anzaala. Yesu yebazibwe. Kati ekyo ekintu nekimbonyabonya nnyo ekyo ekintu kya kawula w'omufu, naye nga mbuuza Mukama, kawula ono gwe nkuba atavaawo kiki? Naye Mukama nga tayogera. Kati netandika okulaba ku baana abawala. Walootanga weegasse ne maama wo? Yes. Eyafa nga nze gwe negatta naye. Ate nga bw'ajja balaba nti nno batugambe ninayo omwana omuwala gwe ndi mu kwogereza, kwolwo ng'ajja nga ŋŋamba gwe kaaka akawala n'omala okazaalamu omwana ojja kundaba. Nga mugamba maame sisobola. Nangamba kaveeko mangu era there and then omuwala nga siddamu kwogerezeganya naye. Kati ekintu ne kimbonyabonya nnyo. Kati tekyakoma ku ekyo ne kisitula obukyayi eri abaana abawala. Yesu yebazibwe. Nga nze omwana omuwala siri mukwano gwo yadde, era nga saala kwesembereza. Naddala kasita oba ng'oli mwana muwala ng'oyambala empale, ate awo kijja kubeera bubi nnyo. Nga nze ntambula nnyomba nga ndi mulokole, mbuulira enjiri, naye nga bwesanga omwana omuwala nga nja kutambula butambuzi, ejja kulinnya na mmotoka nga ngenda nkuyombesa nga sikumanyi. Kale n'osobola kumulaba nayambala ekipale kyonna nekimutipa nga nnyomba mu mutima gwange. Ekiro bwe mba neebase ng'ajja nagamba abo balaba tobeesembereza, konze ye maama ng'olwo tudda mu buliri nga tukola zonto. Yesu yebazibwe. Kakati nejja ono neno nengamba nedda, Mukama wange amenye n'okuwasa. Nendaba abaana abawala netandika okuboogereza, naye ddadde bano abaana abawala bavuma bannange, bano abawala bo ddadde bavuma. Omwala yambuuza nangamba kakati bwe kuteeka ku minzaani ne nkupima ne koota togijjaamu. Nengamba kale nefuna omulala nangamba kati gwoli kawuula kati ate wasenze genda mu bapya. Nengamba ndi kawuula kale nefuna omuwala omulala nangamba kakati gwe naawe tosobola nakweriisa kati ate oliisenze. Nebintama netuyingira lockdown nenkabirira nnyo Mukama okusumululamu kino ekintu kyakawuula, kubanga nga buli wanayogeranga n'omuwala ekiro yagalagaana nga ajja kujja era nga ajja kuŋŋamba ono omuwala gwe nayogedde naye. Nengamba Mukama nkoze ntya? Mukama nangamba genda mu nnaku 4 mu lockdown awo nanyingira ennaku 4 nga nkabirira ekintu. Awo Mukama nangamba nti kawula taliiyo, taddamu nakutiisa. Nekikubira Mukama mu ngalo. Bwe twamalako lockdown Mukama n'abaako omuwala gwansongerako nangamba olaba oyo omuwala ye mukyalawo. Nesanyuka netandika okwogeraziganya naye ng'oyo omwana omuwala talivaamu kigambo nti nno oba yeesi nti oba kale eva ne gwe musiru gwe ng'omanyiira kati okubira nze kubiramu maama wo. Nengamba naye Mukama waleero tebijja kusoboka. Nenyambuka olusozi nengamba Mukama omanyi njagala omukyala nga mulema wakutukumu waliisa olimu nga yeevuga. Nensabira omulema okumala ennaku 3 nenzija wano nengenda mu bapya eyo nenoonyayo omulema nga netandika okugulako emikwano ku balema
ne mugamba Mukama oyo omulabo omulema tajja kunvuma ajja kunjagala naye bano abakabina Mukama netaka ne mugamba kati Mukama olaba oyo yabadde wakabina n'enjala ne lipstick kati Mukama nedda ono omulema tabikola oyo gwenjagala Yesu yebazibwe nensabira omulema kati ngamba tegera wali ku gate bwe ndaba omulema azze nga nze nyanguwa nga ngenda nenga Mukama takola kitayogera paka Mukama lwe yanzasira n'angamba tolina mafuta ga bufumbo genda ku munaku 21 laba ate wejja nefuna omukisa ennaku ana agasooka nze nasibako 21 nensabira ekintu ekyo nendoota nga guno omuzimu gw'omufu ogwakawuula nga nsimye ekinnya nenziramu nenguziika awo nendoota era ekirooto ekirala ng'empeta yange eri wansi w'omuti omubisi nga gye baagiteeka Yesu yebazibwe naye muli nekimanya nti guno omuti yali nsigo kati ne gujja nga gukula nga n'empeta eri wansi wa muti nendoota nga embuyaga ezze neegusuula ngenda okutunula wansi nga eri empeta yange nenjijjayo ebyo we nabifuna abaana abawala netandika okubeera mikwano gyabwe kiri nga kivuddewo okwaka ne kusituka Yesu yebazibwe bannange nenjakira ku mwana abawala kati nga njagala nnyo mbabeere close amiina bwe mbabeera close nga njagala nnyo okunyumya nabo naye nga mpulira muliye nga mpulira nsituka nga nenyiga bwe neebuzaabuza nga nze wentuula mu kifo sagala kusituka nga tomanyi lwaki nga nze nayimuse dda nga mpandiiseemu ate ndi mu bantu ng'okwaka kungi nnyo Yesu yebazibwe oli omuwala gwe nali njogereza netandika nga omukubira amasimu nefuna ono ti ekwano gyange netusaba n'amazima omanyi okusaba tino n'okubira essimu n'agamba naye gwe mu ssimu yo kirabika nze ali munze kakale n'ateekawo essimu n'asumulula amazzi oba yasulanga ku taapu oba yasimbanga ku taapu simanyi n'asumulula amazzi nga mpulira amazzi meereere ne ngamba Mukama owulira bye bankola Mukama owulira bye bankola abawala bo bano n'angamba ne bunene obulenzi bwa Toomu buno bwe bumpala ennyimpi bwe bumpi bwe bulina ebiwalaata bwe bumanyira abantu n'ekyawa abawala n'angamba ne bunene obulenzi bwa Toomu buno bwe bumpala ennyimpi bwe bumpi bwe bulina ebiwalaata bwe bumanyira abantu n'ekyawa abawala nenzigalawo chapter y'abawala nengamba Mukama bawala abo mbakulekedde paka nga ddali Toomu amaze n'abasomesa bulungi amiina banvumira engoye banvuma kwegamba nempita nga nswadde mu baki mu baana abawala nensirika nenziramu abo 2:22 awo 2:23 nga tunatera okumuyingira Mukama n'angamba tandika ogendanga mu njiri Yesu yebazibwe nengendanga mu njiri za ddadde za crusade waliyo akawala kapotebo bulungi Yesu yebazibwe netufuka ba mikwano nze nako netubeera ba mikwano nnyo netufuka ba mikwano kati Mukama n'angamba gendako mu kusiiba embaga yesembedde ne mugamba naye Mukama muwala ki nendoota wanene omusumba omu ali wanene mu kifo mwaweereza ng'akuŋŋaanyiza abaweereza ffenna abali wano n'atuteeka wali mu tenti ya bbulu n'agamba mumanyi ekibonyabonya ono Stewart Koboti nedda tamanyi kwana ne bansekerera nava mu kirooto nga nnyiize ne ngamba kati Mukama weewaanawaana weepaakapaka simanyi kwana kati mpayo omuwala Yesu yebazibwe nkolageko kati nekimbyo nnyo omutwe ne ngamba Katonda simanyi kwana Yesu ng'oswaza simanyi kwana nefuna omuwala ne mugamba kati Mukama leka nkulageko nefuna wano omuwala
yeebazibwe ne mutuukirira ne mugamba omanyi ndi mbiro byakuwasa naye nno oba olabye otya Yesu yeebazibwe naŋŋamba kakati ssebo obadde oteesa otya kuze kiki kyotategeera Yesu yeebazibwe naŋŋamba kati ssebo sooka ombuulire ogenda kunsuza mu butebe oba katuuti wali waggulu ogenda okunsuza ne mugamba kati anti olaba embaga bw'eba ewedde tusobola okuyiiya naŋŋamba twala eri okwakako amiina nenkomaawo ebyabawala nembiggala Yesu yeebazibwe kati ebiro nga bisembedde ebyokuwasa nengenda mu njiri netandika okubeera mu njiri kati ono omuwala nga mukwano gwange naŋŋamba boyfriend wange yandeka wali South Africa konze tujja kusaba ajja kudda naye nange okukwana kunzibuwaliramu nsabira naŋŋamba katusabe olunaku lwakyalumu Yesu yeebazibwe wano nendoota ekirooto nga wano waliwo omusumba naŋŋamba Stewart mukyalawo ali ku geeti kati nenkitegeera nti daddi ayise konferensi y'abasingo abawala era n'owange ali ku geeti awo agenda kuyingira ne mugamba nze sifano wempeerereza ajja kujja nsange wano naŋŋamba tugenda wali ku geeti ne mugamba gwe genda bibyo nze ajja kunsanga wano wempeerereza Yesu yeebazibwe olunaku lwakyalumu oyo omuwala ow'omunjiri najja nansanga ku mulyango yali ammanyi nene mugamba oli otya nange ndi bulungi ne mugamba naye nno osaana okuba mukyala wange olabye otya naŋŋamba atwala eri naawe olwali n'ayingira munda terwakya twava era akayi mu njiri ekyotera mukama naŋŋamba oyo mukyalawo kati obuzibu bwajjira weewano okwatula akamwa ne keesiba omwezi gw'omunaana ne gutuuka nga ngenda ku lwamukaaga olwokuna ekiro n'endoota ekirooto nga abasiraamu beewaabwe bonna beekuŋŋaanyiza wazuka ne wajja omu nze nawasa mu basiraamu ng'omu yazze naŋŋamba gwe ani agamba nti nneeno bawasa ne mugamba ŋŋenda naŋŋamba oguze n'ebintu ne mugamba ye n'atandika Kalimu Musitaafa Muzamiru mujje ne banneetooloola n'ebintu byange bye nali nguze mbuwuna agenda muno kuwasa ewaffe ani yamugamba ne baleeta embuukuuli ne baleeta emiggo nenyimirira ne bagamba ŋŋenda mansituula hajati mujje nabo ne bajja ne beegattako ne mbagamba nze ŋŋenda ate ŋŋenda muwasa Yesu yeebazibwe ku lw'omukaaga twabula emirundi ng'ena nga buli kye batugamba tukiraba naye nga ng'ekkuba erigenda tetuliraba bwe muyimidde waliwo amafuta nti weegali bagaita batya bwe gati opposite waliwo kamera weeziri ekkuba eddako omuliraba nti awe mba mukyamira ate nga waliwo ekkubo eddala erimeerawo ne tukwata eddala twabula emirundi n'emirundi okusa twapaaka ku mafuta tubagamba tupaakenze ku mafuta mujje mutusange wano omukono ajja n'atupiikinga naye ng'ekyamazima wano nawali naye nga tuyitawo nga twetula bwetooloozi awo konako nenkasomoka Yesu yeebazibwe ne tukola neteekateeka okwanjula Yesu yeebazibwe nze saalina meeting gwe mulaba saalina meeting saalina ki nze meeting zange yali wakati wange ne Katonda Mukama katungamba okuwasa sirina nyumba kakati ngenda kujja wa ssente Mukama n'atandika okuntemera plan nangamba kola budget nenzikola nangamba tuwe mukyala wange nekola ki nenzimuwa n'atandika okuzitambuza nange eno nenkwata essaala ne tukola okwanjula okwali okw'ekitiibwa Yesu yeebazibwe
okwaka mukama ng'akunsumuluddemu guli omufu gwali gunziiza wakawula nga nagwo nguziise nga n'emizimu w'omukyala egy'abasiraamu nga nagyo ngiwangudde. bwe twamala okwanjula taata nampita mu kidaala awo nga tugenda kulya motoka nangamba sookojje nangamba fukamira nangamba ekitabo ekitukuvu ekyo tokivangamu okisabanga ate mugambe n'abalokole baleete eno enjiri. Yesu ebazibwe. Waayitawo wiiki nga 2-3 daddi wano nalangirira olukuŋŋaana ogenda ebuwama. Yesu ebazibwe. Twasanyuka, mukyala wange yasanyuka. Daddi we nga kye yasaba nti mugambe abalokole bajje baleete olukuŋŋaana. Ku luseedi we yali mu kisaawe emmanju ffe we twali famire yona neerokoka. Kyenebaliza Katonda nti mukyala wange aŋŋamba basenga abo abasiraamu be bamukubira mugamba Yesu yeebazibwe, muli bulungi. Nze mu myezi 4 mwe nakyalira mwe nayanjulira n'embaga neggwa. Nenva mu mbaga, embaga aliwo mu Desemba, nenva mu mbaga nga sina yadde ebbanja. Mukama nampa omukyala gwe bayita God's Heart. Yesu yeebazibwe. Omukyala alina emirembe, ampadde emirembe. Omukyala alina okwagala, omukyala mugumiikiriza, omukyala ebintu abikwata mpola. Bw'atandika okusaba, bannange daddi yayigiriza abakazi okusaba. Kiro mpulira nkwata ku mutwe nagamba nkikuulayo ekyo eky'obwenzi. Ne mugamba obwenzi buliwa? Tobulaba gwe sirika. N'asaba. Bw'aba agolola mpulira agamba guno omuzimu gw'okwaka ngwokya, omuzimu gw'obwenzi ngwokya. Ne mugamba naye bannange bw'aba afumba emmere omwoyo omutukuvu leka agirye. Bw'agirya ne bw'agenda wa talyayo, akomanga we ewaka n'alya. Era nze siriyabuzibwa. Ndya waka emmere, nywa waka caayi. Yesu yeebazibwe. Ne neebaza Mukama eyampa God's Heart wange. Mwagala nnyo. Mukama batuweere nnyo omukisa.